omutaka kale kasale bakati bakakutikiro gye balisina kyakola naye mwanguweeko tugenda kutandika wati sebufudde nimutwalo bahabugende mugende asebali balina bwebatambula mulusuku yatukulisaako newalekutiyaka tawa kazinda kubanga engeri gye ajje wano omalako oba omalako kale mumuwa obugalo ng'ajja oli yagamba nti mukiyiba kitya ng'akola ki ng'alayira n'olwekyo eno y'embuga y'olwo bw'alayira erisigala nga bw'eri saagala mubeere ennyanja teyaza kyayo ekitoogo singa mukitemesa mbasi akati ddakiika yo gw'onaamanya neyazanye mukadde wange obanyimirire wano bananzikiriza neyanze egesebo kalabalabawo omukolo saba onzikirize zawe wakamba mufunye kansabe bannange abeddira embogo aba NUP naye nga mweddira mbogo mwemanye mujje mumbugirize wano nga ntuuse obubaka bwange eggaali y'embogo mugirabe mukadde waffe jjajja mu butaliiwo ssebo katikkiro waffe omulungi Dr. Mukwaya Ben Kiwanuka wamu ne bakatikkiro bonna bajjajjaffe mwenna abakulu b'obusolya abasobodde okuba naffe olwaleero bakadde baffe abasumba baganda baffe mwenna ab'emikwano abako omukama mulungi era ekiseera kyonna baganda baffe abasiraamu nzikirize mbalamuseeko nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ne bannaffe ab'ennono muzikirize mbalamuseeko nti weeza wano newankubadde ndi wamu ne bannange naye njogera gye muli singa president wa NUP wabula ng'omuzzukulu wakayira era omuzirambogo bannange no bano bangi betuli nabo naye kantandikireko ono mwanyinaze ejoyisi baagala ntwatwa
ono naye Muzirambogo bamuyita Dumba ngono ya accountant akola ku nsonga z'ensimbi mu NUP. Ono ye sekandi akola ne meya Mulyanyama mu kanso e Makindye. Ono ye sentamu abeera ku security yange ey'Olusegere. Ono ye Nyanzi Ismail naye tukolagana naye ku nsonga za security n'ebirala. Ono ye Dumba Herbert naye abeera ku security yange. Ono ye Lwanyaga Rovans naye waba ayogera Oluzungu eyinza okulowooza si waakuno ya utwala desk yaffe ya local government mwanyinaze. Ono mwanyinaze ye Nantume. Ono mukulu wange ye Nyanzi Sentamu Fred. Ono ye Senga Namawejje. Ono ye Solome Nangova. Ono ye Kyagulanyi Emmanuel naye Bakyagulanyi waliwo Kyagulanyi empanvu ne Kyagulanyi ennyimpi sijja babulira ani. Ono naye muto waffe bamuyita Kabanda naye akola ku security yaffe. Ono muganda waffe naye Majwega. Bannange be mulabi wano si nkola ya Museveni, bano abasinga bonna nabamanya ng'olwedde tukola nabo. Manyi okuyita mu bantu betukola nabo ne mubuuza gwe gwani nti nze Sentamu nti gwe gwani ate tuli mu nsi eyeetuuma amannya naye nagenda mbapepeta tebeetuuma metuume naye atamanya gaabwe sige gabasembeza okumpi nange twesanga tukwataganya ku bukwataganya. Basebo ne bannyabo tukuŋŋanya olwaleero okuwerekera mwannyinaffe Namagembe Allen. Namagembe muwala wa jjajjaffe Kayiira Gajule Daudi Kasibante. Namagembe nze nafuna omukisa omumanya kubanga mu mukisa gwe nafuna okusembererako jjajjaffe Kayiira namanya abaana be n'abamu ne bafuuka mikwano gyange. Mwenna abatera okukyalira jjajjaffe Kayiira olw'ensonga emu oba endala nkakasa mumanyi Namagembe. Ebiseera ebisinga bw'otuuka ewa jjajja chances nyingi nti Namagembe yajja okukugulira oba Namagembe yajja okuwa kacaayi. Era bw'oba otuuse nga jjajja taliiwo Namagembe yajja okukunyumiikiriza. So bangi nnyo abantu abakyalira jjajja bamaliriza nga mikwano gya Namagembe. Mukwano gwa bangi muffe ate naye nga ye muneegendereza ffe waffe nembe Mbogo bensinga okumanya erinnya Namagembe libadde nnyo lya mukisa. Ffe waffe buli azaala omwana omuwala asooka amutuuma Namagembe. Ate bannamagembe bemanyi babadde bakyala bankizo nnyo. So tufiiriddwa mwannyinaffe abadde atuwa essuubi gwe tubadde tusuubira tajja kuvaamu ekinaagasa si kika kye kyokka naye eggwanga lyonna n'Oluganda okutwalizaamu. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Nammwe abali wano abato muyinza okuba mwebuuza nti batugambe tujja ku mbuga tujja ku edukota z'ekika kyaffe ky'Embogo nga tuli wano watono bwe wati. Munzikirize nkutwala omukisa guno nakyo nkibannyonnyole mu abato abali wano. Jjajjaffe Kayiira temumulaba wano kubanga omukulu w'ekika ekyaffe eky'Embogo taziika ye nnono yaffe. So amiisinze okuziika n'omukolo guno nga tusabira muwala we naye ye nnono yaffe. Era njagala kyongera obbayigiriza mwenna nti bino ebyokubeera nti tuli mu kika si kuba nti tuli mu ttiimu ya mupiira oba gurupu y'abamikwano. Wano ffenna we tusibuka ffenna. Nze Kyagulanyi, yenze Sentamu, yenze Mitembo, okukusa n'amannya amalala ge bantuuma ga Robert ebyo bambatiza
ga Bobi Wine eryo balintumira mu ghetto, ga Ngobi eryo balintumira Busoga, ga Musinguzi n'amalala mangi nnyo. Naye nze ndi musajja Muganda, ndi muzira Mbogo, ndi mutabani wa Sentamu JW ewase nda Mugomba, era nva mu lujja lwa Yosefu Walakira nga ejjajja nga zaala kitange, yeebase ebubuule Mawokota. Nva mu tuba gwa Sitere Sentamu, jjajjange yeebase Ekiyebe, era nga vira ddala mu lunyiri lwa Kitya Munyolo, yeebase Esenge mu Busiro. Ndi muzzukulu wa Kamalabyonna omubereberye mu Mazzi wa Bbanja, era okwera erinnya kwe kwava erinnya erya Bbanja. Bwe baba bakuyita Bbanja basalako ssale yegwe mu Mazzi wa Bbanja, era n'abawala muva erinnya erya Nabbanja. Ndi muzzukulu wa Kayira Emugulu, era nga obukojja bwange bwandiga nzaalibwa omulungi Nalunkuma Mangalita, muwala wa Mulodoka Ekiyinja Ebase Busaabala, era muzzukulu wa Looma. Bannange nga tukuŋŋanye wano mwenna abazira Mbogo n'emikwano gy'ab'Embogo n'abakodomi b'ab'Embogo, njagadde obubaka bwange just bubeere bakubiriza okumanya ensibuko yammwe. Tosobola kumanya gy'olaga nga tomanyi gy'ova, tekisoboka. Era bagezi abamu bagamba the farther back you look is the farther in front you will see. Gyokoma okulengera ng'otunudde emabega, gyokoma okulengera ng'oli mu maaso. Tusisinkana kubanga tuli ba Luganda. Oba oli awo mu myaka 10 oba 5 ejijja, abaana abavudde mu mmwe bajja kuba tebakyemanyi. Naye tulina ekyobugagga naddala ng'Abaganda ba wano nti tetusobola kubula. Ennaku zino tekinologi agenda akyuka, nti obeera wano Emugulu oba oli Kamokya muno n'omusindikira pin oba address n'ateeka mu simu, waliwo kye bayita GPS. Ndowooza gy'emizimu egy'omulembe guno neekuloketinga paka ng'emmotoka ovuga buvuzi katiweta wano katiweta wano katiweta wano neekutuusaawo. Fe Abaganda twakina emyaka 8 egiyise ekubira ddala ku Kabaka Kintu. Lwaki? Nze bwe ŋŋamba nze Kyagulanyi ne bwe mba Vietnam ekyo kimala okuloketinga ewaffe kitya. Bwe ŋŋamba nze Kyagulanyi terisobola kuba linnya lya mu China, terisobola kuba linnya lya mu Faransa, liba linnya lya mu Firika. Era GPS erinakyo empa location Africa. Kati bwe nteeka Africa Kyagulanyi terisobola kubeera Okecha eri aba Nigeria, terisobola kubeera Kamau eri aba Kenya, era lijja kukuloketinga likuleete mu Great Lakes region. Bwe linteeka wano terisobola kunteeka Ankole kuba siri Mugisha, terisobola kunteeka Bugisu kubanga siri Masaba, era lijja kunteeka mu Buganda. Kati bw'otuuka mu Buganda erinnya Kyagulanyi terisobola kunsuula Mbaale mu b'Endiga, terisobola kunsuula Kisozi mu b'Enseenene, terisobola kunsuula mu Bamamba, lijja kunsuula mu Bambogo. Kati mu b'Embogo otandikira okuloketinga ab'Embogo abaawa. Kati bwenzaako Kyagulanyi Sentamu, Kyagulanyi mutabani wa Sentamu, gwerya Kyagulanyi baali ntuuma butuumi, n'erya Sentamu nasikira sikire kosa n'erya Mitembo eyo yajja kujjajjange, era bwe ligira ne lintemba ne ligira ne ligira. So kikyentegeeza Abaganda bange naddala mu abato abali wano, our culture is not evil. Our culture was formulated for the future, okumanyagana, okwemanya. Mbeera ndaba ne bannaffe abamu mpa nnyo ekitiibwa eddiini y'Obuyisiraamu. Nze jjajjange asigaddewo yekka, bamuyita Hajjat Aida Kyosimboonanya, ye jjajja azaala maama, ayina emyaka 15. Yatuyigiriza Obusiraamu ne tubwagala nnyo. Nze baasooka na kompyuta swipe nga tebannantwala Gomba wa taata. So tukuze twagalana. Naye njagala okutuusa obubaka nti ennono yaffe terina kuba mixed at all.
n'ensonga etutumisa etuweesa amanya g'ekika n'eyawula mu bika nti sisobola kuwasa nantume oba nabbanja yali scientific mwanattu kyeki kyengambe bajjajjaffe baali bagezi emyaka 8 egiyise mumanyi ebirwadde ebiva mu incest ne bwogenda nga mulina ekirwadde ekitambulira musaayi tugeze na lubiri oba sickle cells bamala bakeberanga omusaayi gwawukana fe bajjajjaffe ekyo bakifunira eddagala ensonga lwaki tosobola kuwasa wakikaakyo tosobola kubeera semakula n'owasa namakula tosobola kubeera nyanzi n'owasa nannyanzi oba nabbanja oba ekifaanana bwe kityo so njagadde okukubiriza bannaffe n'abatuluŋŋanya amadiini bamanye nti amadiini gaffe tegajja kulwanyisa nnono zaffe wabula ozistrengtheninga nze ndi mu kristo mukama waffe yesu kristo yagamba sajja kusaanyawo byansi wabula najja biwamaanyi kyokolaba ne yesu bamutayirira kuba yali ennono yaabwe so bakubiriza mwagale ennono yammwe mugiwe ekitiibwa ate mutwale obudde mu understanding roots zammwe mumanye nti okumanya ensibuko yaffe n'okumanya ebyafaayo byaffe number 1 tekuba kweraguza tebiba bya bulogo number 2 tekiba kya busosoze tambula yonna omwana w'embogo ng'ebbanga oliwanise ng'ogamba ndi muzzukulu wa Kaira ndi wa mbogo yes kubanga wano wetusibuka wano wennyini nasembayo okubeera wano nga tuli ne mwannyinaze Robina Nabbanja nga tuze kulamaga mwana wa wano bakajula bonna beddira mbogo ba wano ba Edward Sekandi bonna ba wano omugenzi Andrew Takome Kaira wano wa mbogo muganda waffe Jamiru aliraba Kyagulanyi abamu gwe mumanyi nga Jamiru mukulu wa wano nange ndi wa wano so njagala mujjukire baganda baffe nti awakula ennume tewakula emu ebyafaayo bitulaze nti tuze tuva mu kika kino abantu ab'amaanyi ne ku mulembe guno weeguli ne bwe tuba tuvudde weera bajja kukomawo naye njagala mumanye ate nga muyigira ku jjajjaffe mpanyo jjajjaffe Kaira ekitiibwa kuba muze mulaba ti obwesimbu abutambuliramu mu kyama ne mu lukale mwabaganda bali wano temwalabako Kaira gaajule ng'ayisizaamu Ssaabasajja olugaayo temwamulabako ng'agenze nti bamugulire ettaka nga yeegasse ku bali abalala no so ekyo mubeere proud in it mubeere beesimbu muyimire ku mazima temutyanga kuba oba otidde ojja kufa oba totidde ojja kufa ate abatatya tulwawo okufa so mwekiririzeemu baganda bange mwagalanenga ekyo kiba connecting ate mwagala ne bannammwe mwagale n'abalala kuba bw'oba oyisa bubi abalala tosobola kugamba nti ababo baagala naate bw'obeera tosobola kwagala ababo tosobola kukonvinsinga nsi ti onooyagala n'abalala mwagalanenga mugattaganenga nategeezeddwa mukama wange Katikkiro simanyi oba information tuufu nti tulinayo okumanyagana wano nga 1 Desemba njagala okubakubiriza abaganda bange bazzukulu ba Kaira mubeereewo awo ate tetujja kuba mu kkungubagawo tujja kuba mu kusanyuka tetujja na kugira abamu mu kanzu tujja kugira mu jjiini kuba jjajjaffe n'atwaniriza wadde we nasembayo okujja wano mu kumanyagana gyali miwunyo era muganda waffe kati omugenzi Bishop Kaggwa naye yava wano baba kubatiya gaasi n'ebirala naye embeera gye tuyitamu njagadde nnyo obalekera obubaka obw'okwenoonya mwemanye ate bwe weemanya manya n'abalala balina gye bava ekitiibwa kyeweewa kyoba owa abalala ekitulubadde eriweetwaliramu yoba otwaliramu n'abalala ekyo kijja tuyamba tuzimbe ekika kyaffe nga kya mulembe ekikwatagana n'ebika ebirala tuzimbe obwakabaka and finally eggwanga ne Africa enyumirizibwamu sembayo nga mbagamba muwagire ennyo jjajjaffe Kaira gaajule kubanga yatugatta ku Ssaabasajja Kabaka toyina connection na Ssaabasajja Kabaka gwe w'embogo nga toyina gaajule jjajjaffe yatugatta ku Ssaabasajja Kabaka osooka kuva mu nju gye bakuzaalamu n'ogenda ku mutuba
jova nodda ku lunyiriri nodda ku siga nojja wano kasolya. So make sure jajjawo akwenyumiririzaamu n'ate naffe tumusitule abasobola mu lwatu ne mu kyama mu contributinge ku bikolebwa. Oyinza okusanga oba oli awo nga mu kuziika si platform esinga ne ku platforms endala mu supportinge emirimu egy'ekika kyammwe. Ekika kyammwe mugende ng'ekika nga muli banywevu. Fe ab'embogo tuli bankizo. Nva waggulu nga mbajjukiza mu ab'embogo muli bankizo. Yeffe twakomyawo Obuganda. Kubanga Kabaka Kimera bwe yali ava e Bunyoro ng'akoma wano e Buganda, yeffe twamwetikka kuba yali mwana muto. We twajja n'ekitiibwa eky'obukongozi. Ebyo mbimanye mbiriigirize n'abaana. Ekirala ffe tusemberera Ssaabasajja Kabaka. Jjajjaffe Kayiira Gaajule temulaba nga y'omu ku babeera Ssaabasajja ku lusegere. Ekyo nno nakyo kitiibwa. Mukikaalinge, temukiswazanga, temukiweebulanga, mubeere nga beesimbu. Mwetantala ebikyamu byonna byonna, mubeere ab'embogo ab'omulembe guno abataaswaza mulembe guli ate abajja okwegombesa omulembe ogugenda okuddako okubeera nga ffe. Tuli mu kaseera ketali sure oba tunasurvivinga oba tunasigalawo. Naye njagala mumanye nti wano wennyini we tuyimiridde waali wayimiriddeko abazirambogo nga balinga ffe emyaka egisukka 7 egiyise. Bazze bayimirirawo paka ku mulembe gwaffe. Njagala buli omu ave wano nga yeebuza ekibuuzo, emyaka 10 eginaddawo wanaaba waliwo abazirambogo abanayimirira nga bali confident nga bagamba tuli bazzukulu ba Kayiira, tuli bambogo. Ekyo tekigenda kujjanga kyamagero. Tulina okikolerera baganda bange. Bye tukola kati bye bisalawo wawe tugenda okubeera enkya. Tukijjukire, tukyenyumirizeemu. Manyinaze Namagembe Manango tuleseemu eno ensi ejjudde embirigo naye tetujja kukuswaza mwannyinaze. Mukama akumuze emirembe n'emyoyo gy'abajjajjaffe egyatusookayo bakwanirize mu kitiibwa. Naffe nga bwe tulwana tulabe nga tussa lazima contribution erijjukirwa ku nsi kuno bazzukulu baffe ne bazzukulu baabwe basobole okweyagalira mu nsi eno. Jjajjaffe Kayiira utusinze twayenjedde nnyo, ayi Ssaabasajja Kabaka utusinze nnyo, twakuumye bubi. Mwebale nnyo, mwebale ddala kumpuliriza basibe ne bannyali. Omanyi bwe mbeera wano mbeera muzzukulu naye kalabalaba yampadde ogutiibwa kasooke ntereze kooti. Mukama wange Katikkiro ssebo kya kitiibwa nnyo okufuna omukisa era kankukozese nkuyite ssebo otuuse obubaka bwo eri abazzukulu.